newankubadde bamwongeddeyo chance Robert Kyagulanyi Ssentamu okuyingira mu kibiina kino ekya iPod asobole okuba ng'akiika wano Makerere Kavule. Robert Kyagulanyi Ssentamu ayongedde kubalumya bulumya gwe mukwano gwange ali eyo. Jjukira nti nno leero Kayisanyo Robert Mao ali mu kuwoominga yenna tasalikako musale nanti obuwumbi 46 bugenda kubanga busayiningwa wali eri ku kisaawe Kololo era ekiri ku kisaawe Kololo Kayisanyo Ketalo eri Robert Mao ne babbi banne abeegattira mu bibiina 5 atulina ababbi 5 be bagenda mu maaso n'okubanga basanyukira mu nsonga eno. Kaakati Robert Mao agamba kino ekikola kye tukola kyongera ku nkulaakulana ya ggwanga Uganda, kitwala ggwanga mu maaso. Ye Robert Mao agamba nti kino kitwala ggwanga mu maaso okubanga batuula ku mmeeza y'emu ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne bateeseganya engeri gye balina omwopozingamu, engeri gye balina omukwatamu, kwegamba ali awo abavugira ku lufungo. Oba okitegeera naye Robert Kyagulanyi Ssentamu yazza akyogera lunwe titagenda kubanga abeegattako sente zaabwe kazibalakire. Jjukira Mwami Yoweri Kaguta Museveni yanoonya dda engeri gy'ayinza okusinkanamu Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga yateekawo n'omusimbi omuyitirivu ennyo singa banaamuleetera Kyagulanyi ku mmeeza y'emu ne batuula ne badisikasinga engeri gye bayinza okutwalamu eggwanga lino mu maaso naye kyalima. Oli ku Yugi Update TV kosinzidde oba ng'otuwuliriza ng'otanatuyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Bali mu diaspora mbatumiddeko nnyo. Kaakati Mwami Yoweri Kaguta Museveni yalaba ng'engeri eri emu yokka yokka gy'ayinza okufunzaamu Robert Kyagulanyi Ssentamu okusobola okumufunza okumwegattako kwe kuteekawo amendments empya mu iPod nti buli atali membership wa kibiina kino tagenda kubanga agabana ku musimbi awalize Robert Kyagulanyi Ssentamu omusinkana. Tweyongerayo ati twatuli awo zireeta Robert Mao. Robert Mao nyongero bajjukiza yasoma era lawyer era negotiator. Kati kwegamba bo we batetenkanyiza buli kimu ne kigaana buli kimu kiganye kubanga buli wamu twabeetola buli wagenda tugendayo buli wagenda atusangayo. Akati ne bagamba katukoleyo ka group of 5. Ne group of 5 eno wojulia yonayo nejjuddeko babbi. Bonna babbi. Titeri muntu n'omu mu Uganda gwasobola kwesiga wadde ne ka kilo ka sukali wati akamuterese naye se bubagala tubakwase eggwanga lyaffe. Nakugambye eno revolution erina okugguka. Wano wetulaga tewakyali muzannyo gonna. Nakugamba zino teeke ze bali mukozesa zino tactics zonna za kutiisa tiisa nkiddamu zino za kutiisa tiisa. Robert Mao ekintu kyali mu kukola kya kutiisa tiisa mu Uganda totya kubanga nakugamba kana akaluluke tugendamu it is going to follow the right democratic avenues. Si constitution ya Museveni akaluluke tugendamu sika Museveni. Robert Mao ng'akola ng'ani okuteesa ku transition ya Uganda akola ng'ani mu democracy. Mu constitution ya 1890 Robert Mao jajjawe yakola ng'ani. Mu constitution ya 1990 Robert Mao jajjawe yakola ng'ani. Then mwaka wa 1962 constitution yetwa independence ya Uganda jajjawe yali yakola ng'ani. Nabagambye akalulu kano kaba capitalist ke tugendamu kaba capitalist. Robert Mao, Mathias Mpuuga, Pierre Yune Museveni sibe bagenda okuteesa ku transition ya Uganda tebakulimba mu Uganda tugenda mu kalulu. Wano nabagamba under domestic policy ekintu ekibeera kyokka bakiyita kuguguba mputtu. Buli kimu kyakola tukikolerako mputtu kasita kibanga tekimitinga the right democratic avenues. Njagala gye mu constitution eyo mwaka 1995 gye bakola gye ba amending eyo ne Museveni batwage ekintu kyayogedde wekiri katusoke tukawulye Dennis gye tweyongere. Nakugamba wezibanga abantu abakulu bebuziza amagezi ne basalawo okusiriwaza kakati ffe katusomese kino kye nabagamba nti mu Uganda mwe tugenda tuteetaaga abantu basoma bano kubanga abantu basoma nnyo bano ne bawutta. Kakati katusoke tumuwulye Dennis gye twogera agenda tuwulya article kijayimiriddeko under the international charters oba ne mu UN charter yennyini gye twogererako eyogera ku demokrasia nga wayina okubeera. Okitegera mu Uganda nakugambye it is about tukaita protest vote. American foreign policy at play, UK foreign policy at play, the UN charter at play. Tugenda kugoberera amateeka ugennyini agalambikiddwa under the capitalist policy gye bayita democracy oba Royal Charter nga webigamba ngoye kategekwa mwaka gwa 1962 Robert Mao kanzije tweyongereyo. In Uganda there are now two political blocs.
There is one block has NRM, has DP, that group has UPC, that group has FDC, that group has DF. You can call it a group of 5. I am the one telling you. That is a big block, and it is the biggest block. You'll have President Museveni, you'll have Norbert Mao, you'll have Mpuga seated there, you'll have Nandala Mafabi, you'll have Jimmy Akena, probably you'll have Bidandi Sali's group, it will probably have Asuman Basalirwa, you will also have MK and his group also there. Forget about the Bubadi. In the Bubadi, people talk on TV, but now me, I'm telling you that that's a group of 5. Now, the other group that does not believe in cooperation, we call them regime change fundamentalists. We call them the Agende group. That group is very poisonous. They have Busagwa. And there's need to remove the poison from their politics. Because the poison in their politics means they cannot be trusted with power. Power is not for everyone. That's why I said the transition will not be based on elections. These things are already happening in the rooms which matter. And those rooms are not your TV studios. Those TV studios are just like loudspeakers. The loudspeaker does not speak itself. It is the microphone which matters. And the elections are going to be peaceful. There will be no processions. Kanji komye naawo abasajja abakulu batusobedde katwegamba mwe mugenda okuya transition ya Uganda nabagamba akalu kano ketugenda mbanange sika bulijjo nabagamba nti domestic foreign policies zino zinayingira mu Uganda mugenda kula ebitali bya bulijjo kati abasajja abakulu batandise okugwedda lubogere ebitagasa mugwango yo Norbert Mao ye mjonyongero bajjukiza oyo yali ne mu negotiations za Kone za Joseph Kone oyo omwami oyo yali mediator yes. Era oyo yakikiridde Museveni ku ICC yakyamukwatiridde nyongero kibajjukiza kakati akugamba nti akalute kagenda kubesinga kuki enkyukakyuka tegenda kubesingibwa ku kalulu okitegedde ekintu ekyo naye nyongero mujjukiza nti democracy agamba government of people by the people for the people not a few people to sit in the room okudecidingira abalala atera the real democracy atugamba nti senga mulaba akalulu kano nga kacyangiddwa mukole eki mukalwanire muna Uganda ekintu kiri protestive vote kukanoonya mu bungi tugenda kanoonyeza mu gaali tugenda kukanoonya mu bungi nkiddamu tugenda kanoonyeza mu gaali procession gye ziri okitegera Norbert Mao tabatiisa si yasetinga democracy abalimba just yayawo kubasiriwaza kimanyi nti no Museveni education system gye yateekawo yabasiriwaza ne babikka obwongo kati mmanyi nammwe kyakola Norbert Mao ne Museveni besi bateesa democracy nga walina okufaanana nedda democracy ono atulya ddala ku UN Security Council kwatula ate we tulaga nkasita tumala nominations weziti kitegeeza kyonna kyokola nga kiprotectinga democracy kikkirizibwa muna Uganda Norbert Mao n'akabinja kesenga batwekiika mu kkubo wetukuma akalulu wekakoma ne tubagamba kati muveeko nkiddamu senga batwekiika mu kkubo nga tugenda ku procession zaffe tugende mu kifo olukuŋŋaana ebirina okubeera wetukoma eyo gye bayita protestive vote yes when democratic avenues are blocked when they are blocked kitegeeza ki activate human rights senga beekiika mu kkubo lyaffe nga tugenda okukampeininga webukoma wegukwatira wegwakira kikkirizibwa international kikkirizibwa okitegeeza ki before elections kigenda kukola kitya Norbert Mao mubeere beegendereza nnyo manche muzanyirako ate mukimanyi nti generation gye muzanya nayo si nsiru kubanga tetuli basiru ku byoyogera tumanyi democratic avenues tuzimanyi tumanyi how democracy works so muna Uganda nkugamba ki weetegeke tugenda mu protest vote olunaku nominations lweziggwa ne baconfirming ati His Excellency Kyagulanyi is a presidential candidate alina okutambula processions zikkirizibwa nkiddamu processions zikkirizibwa ate tuyita we twagala teri bino byamaje na polisi kuddamu kutugamba muyiteeno teri ffe we twagala we tuyita kubanga kikkirizibwa kitegeeza kinti olunaku lwa nomination wedugwa president obuyinza bumuvaako only that abaali babbi newe tuba nga tugoberedde the Royal Charter nga tugoberedde UN Charter eyogera ku democracy etugamba nominations president obuyinza bumuvaako naye naafuuka nga ffe kaakati nawulidde nekikola ije nga kyeyogeza nti SFC egenda okukuuma SFC is a militia group nkiddamu
SFC is a militia group. Teri agimanyi. It is not recognized even in the UPDF Act terim. Kati kino kya amendment bill kye babadde bakola kye baleeta mu bagalo gikukusiza mubere recognized. Naye mujjukire kiri challenged okitegera kitegeeza ki teri natufuka tteeka teri naba. Kati bano babbi bali mu bakola mu illegalities zaabwe ze bagalo okututeekako. Naye nyongera okujjukiza nti Munnayuganda it is upon you. It is upon us to get the democracy what we want, and we have to fight for it. It is not going to be given to us by those thieves. Ababbi mubalaba bagenda bazunga buli wamu ku TV buli wamu kati batandise kwogera bya kisiru. Yes, kubanga nakugamba nti mu domestic police oyo gwe mulaba Museveni yabeera n'amaanyi ffe tubeera weak naye tukola tutya ekintu ekitutaasa in domestic police mputtu kuguguba okitegere buli kyaleeta nga kimenya amateeka ffe tuguguba buli kyaleeta nga kimenya amateeka ffe tulina kuguguba kyekigenda okututaasa naye if we submit ne tumugamba ogambye kaakati tetugenda genda mu procession tetujja zikola Kyagulanyi vuga emmotoka ogende tebikkirizibwa neki kyetugenda okukola tuyina okulumba nalo buli kyayogera nga tulumba nalo okigera ekintu ekyo so temugenda kuddamu kugira temugenda Museveni tagenda tuwa bintu mu mirembe tagenda kukituwa okigera ekintu ekyo kakye tugenda okukola tuyina kukola mpaka mputtu kuguguba kyekigenda okukola ki kyekigenda okututaasa so Munnayuganda nyongera okujjukiza emboozi za mawu zayogeramu za mawu nga ye ng'omuntu mboozi za malwa so kyetugenda okukola ffe naffe tugenda kuteeka amateeka agaffe tumugamba tugenda kuyita we twagala teri kuguguba okitegeera so for God and my country Uganda twegweko enkya. Minisita avunaanyizibwa ku Foreign Affairs wano mu kibiina kya National Unity Platform omuwulidde bulungi nnyo ng'agenda mu maaso n'okumenyaamenyamu ku nsonga tutambuza message si mububi wabula okwagaliza. Omanyi mu kibiina mulimu bannabitone bangi tulinamu abantu abagezi bangi naye nga tebaweebwa mwaganya presentinga ki kye bali kati so muno olaba nga ayina ekyamagezi kyasobola okubagattako mukubirewo paasi ayitewo kakati Nobert Mao olumazima lw'okulemererwa agenze mu maaso manyi omukalukalu tajja bukiseera agenze mu maaso n'okwekaza munneekaza ey'enjawulo mu katambi kennakuwadde ddala kengenda okuba nga nkongera nkulage engeri Nobert Mao gyasasalikako musale ng'omukalukalu waatajja buseera era newankubadde yeewera nkolokonto nti agenda kuleeta Robert Kyagulanyi Ssentamu mu iPod ne bigaana kaakati avuddeyo ne yeekazaakaza ogenda kuba obiraba. In Uganda there are now two political blocks. There is one block has NRM, has DP, that group has UPC, that group has FDC, that group has DF. You can call it a group of 5. I am the one telling you. That is a big block and it is the biggest block. You'll have President Museveni, you'll have Nobert Mao, you'll have Mpuga seated there, you'll have Nandala Mafabi, you'll have Jimmy Akena, probably you'll have Bidandi Sali's group, it will probably have Asuman Basalirwa. You will also have MK and his group also there. Forget about the Bubadi. In the Bubadi, people talk on TV, but now me, I'm telling you that that's a group of 5. Now, the other group that does not believe in cooperation, we call them regime change fundamentalists. We call them the Agende group. That group is very poisonous. They have Busagwa. And there's need to remove the poison from their politics. Because the poison in their politics means they cannot be trusted with power. Power is not for everyone. That's why I said the transition will not be based on elections. These things are already happening in the rooms which matter. And those rooms are not your TV studios. Those TV studios are just like loudspeakers. The loudspeaker does not speak itself. It is the microphone which matters. The elections are going to be peaceful. There will be no processions. There will be no people, a galley. There will be no galley. You will announce where your rally is and you drive there straight. If the people are there, they will listen to you and then they go home.
Then on election day, people will vote. This is going to be the quietest election you have ever seen in the world. It is going to be so quiet. And those who don't want it to be quiet will be made quiet.